nze Ismail amawulire agaliwo genja kubaletera amalala agakagwawo. Omukulu Elon Musk ng'ono yakulira oba omukutu omugattabantu gwe twayitanga twaguyitanga batya sawa ze baguyita X, sorry twaguyitanga Twitter. Omukulu yavuddeyo alina kyagamba, mbadde nsaba okiwulirize naye mbumbu bisoke kumenyeramu mu Luganda bw'omala owulire mu Luzungu. Agamba nti saawa zino ensi abantu bakulembeze balinga bagudde eddalu baga tugere mu ssematalo owokusatu. Saawa zino agambye nti tikiriko na kubuuza, saawa zino just a question of time. Agambye nti just budde naye saawa yonna tuyinza okugenda mu ssematalo owokusatu kubanga abakulembeze beesobola gwa naggamba balinga bataba threat. Nti yagamba nti ensi nga Russia ne Iran ne China ziri mu kwegatta olw'okuba entalo ezigenda mu Ukraine n'olutalo olugenda mu Middle East. Kati ye abadde ateesa nti singa wakiri Abamerika bateesa ne Russia ne bakolagana naye ne bakkakkanya olutalo lwe Ukraine, at least kiyinza okukendeeza ku magye oba ku nsi ezigenda okwegatta olw'okuba situation eriwo. So kumuwulirize omuwulire mutuufu si mutuufu, buli omu alina endowooza ye naye ye bw'ate walowooza muwulirize. Nze Ismail, subscribe, sharing a video netuke ku bantu bangi. Njagala nnyo abantu babere nga bamanya ebintu ebigenda mu maaso. Ne bano abimanya batya nti basubscribe ku YouTube channel yange tebamaze kulikinga tebakomentinze. Comment, like, tugende maaso. Mbagala nnyo mubere bulungi. I think we are sleepwalking our way into World War III. Sleepwalking our way into World War III with one foolish decision after another, as you outlined, David. And really, people should be deeply self-reflective. If their predictions have not come true, they should consider whether perhaps their other predictions might not come true either. I mean, what is the track record here? It's not good. You know, it's funny in the investing world, in the VC world in which we operate. Track record